Amaziga mu maaso ga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero poliisi nga egenda mu maaso n'okumugaana okutuuka mu bitundu ebya Bundibugyo okutuuka awo wabadde alina okukolera campaign ze. Poliisi emutaddeko ekimotoka mu maaso era ne babulookinga ekkubo, wabula tekiganye bantu kumwaniriza na ssanyu ate era kumwaniriza na kwagala. President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency, poliisi egezezzaako okuba tiyagaasi okulemesa abantu okutambula okutuuka gye balina okugenda. Ne President asigadde nga w'amaanyi, asigadde nga mugumu, asigadde nga ali faamu era ebigambo n'abyogera. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye President waffe, President wa Bannayuganda live in Bundibugyo. Bannabundibugyo mwebale kujja mu bungi, mwebale kwagala President wammwe, mwebale kumulaga omukwano. Banange temujjanga okwo omukwano gutambule, omukwano guwangaale. Baganda bange, mikwano gyange, embeera bwetyo bwebadde. President waffe bamuzoganyiza abasajja naye era tumaze ne tumalako. Tuli Bundibugyo bataata, tuli Bundibugyo bamaama. Ndowooza olaba ekimotoka ekyo poliisi ekitadde mu kkubo okulemesa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency okutuuka mu bitundu ebya Bundibugyo. Era embeera bwetyo bweri bataata bamaama. Twongera okubajjukiza nti ensonga yaffe ewedde. President w'abantu eyalondebwa Bannayuganda olwo nno aba anyiize olw'ekimotoka kino ekimutegeddwa poliisi naye nga ye ebintu aba abyogedde. Tebalina kye batugamba, kankuwe embeera abantu ba Bundibugyo, mulabye bakawadi, mulabye abatiitiizi, tetulina mundu, tetulina mayinja, buli kye tukola tukikola amateeka naye bagaddewo ekkubo. Naye meseji ngibawadde, nammwe meseji mugitwalira Muganda langira kyalikola musamalire Kenya bereyo. musobola okujjako dictator nga bagoba abantu ku ttaka lyabwe. Bana kubataddemu waakuma Kyakalanya network. Omuganda langira wakati bitonyo ku bandu okwabibanza byabo ango byama byabere. Abagamba nti balwanirira butonde. Batenga mbo balwanirira Greenland. Naye njagala mumanye tetukimanyi ensi ekimanyi nti nammwe abantu abali wano bamatongo nabo babagoba ku ttaka lyabwe mu bukyamu abantu 200. Abantu b'amatongo nabo bakabawuma ekimo bitalimira ettaka ly'amatongo. Era tukimanyi nti babagobawo nga bagamba balwanyisa butonde naye ekibira bakabawuma baitu batokimira kusebe bono ne batera bakitema. mumanyi corruption agenda maaso mu Uganda yonna nga ne wano Bundibugyo emirimu babaguza miguze. Sigenda kwogera ku by'amalwaliro, sigenda kwogera ku masomero, naye mumanyi nti ebizibu Bana tugenda mu kisaawe, tugenda ku radio, tugende mu kisaawe. Sente ze babba mu corruption ziwera trillioni 10 ezo zisobola okukola enguudo za Uganda zonna mu myaka 3. Sente zinakukuibaga mu busuma ka corruption zikusobola kukwera Uganda enengoda kumala myaka nga 3. Sijja kumala budde nga njogera ku bizibu olwaleero naze babulira solution. Tenkumala mwere nembagambera bizibu nasiko bagambera kyakukola. Tobolaba tebaagala nyingire Bundibugyo, tebaagala njogera, baagala abantu b'e Bundibugyo babulire byetuzo kubagamba. Yensonga habagisibangiringa kanyo ku marediyo ikanya nenyu habweribya banageze byake ababwira beke bacungula amatwe. Njagala mumanye Bundibugyo mmwe abali wano abandaba n'abo abali ku social media abali mutulabe eyo n'okwetola ensi. Nkubako bagambira enu abali hane hamwe n'enu abali abali akubona social media platforms. Ebigenda maaso e Kenya mubiraba. Ebigenda maaso e Kenya mubiraba. Tumaze ebbanga nga tubagamba nti people power is stronger than Leo waliwo ina jama ya network. Musobola okutaasa Uganda mwe abavubuka b'e Bundibugyo n'abavubuka b'e Uganda mwenna. Mwangana kasiri hanga lino inyo bandu banya Bundibugyo.
bwe muba mwagala okumanya ky'okola mutunuleko e Kenya. Amabi mukazi alangire kyerikola musamalire e Kenya bireeyo. Musobola okuggyako dictator yena kuba tasobola kutuutta ffenna n'atumalawo. Omulemi wabere tulemerako twangana kwihako habere bisanga twite tubose katunzaho. Twenga bakulembeze tukola omulimu gwaffe. Tuwenga balemi kedanga ngabali kutukulembera mu tukole kitukusobola. Lwe nasembayo okujja eno wadde nayogerera mu kibira nabasaba obuyinza era ne mumpa obuyinza ne munonda mmere pulezidenti wammwe. Ndi wano okubategeeza nti nange kati obuyinza nabubaddisa era mubuyina. Era nti obutoki obwo munawiteebo habweribya mabeera birisinga ama basubuliryaabo habweribya ninyabandu abiri butoki. Munnayuganda alina obuyinza obwo. Buli munnansi alina obuyinza keda amaanyi agakukola ekyabasuwe kukola. Toyina kulinda politician yena akubulira ekyokola, osobola okuyimirira n'okwata ekipande n'obulira muno bwe tuwera nga tuli bangi Museveni aba alina okugenda. Tokasuwa kugenda muntu weena okasuwa kugenda n'otambulya njiri ogambire munakyawo na munakyawo agambire munakionji okwata ekipande olinani violent tutwala musasono wa kiwulirize bulungi. okola kiri mukigwe kulungi njagala kino mukiwulirize bulungi. muholi ekiri mukigwe kulungi. Bannaffe bangi bulijjo tubagamba nti musobola okwekalakasa ne bagamba bwe twasembayo okwekalakasa bakuba abantu basukka mu 100 amasasi ne babatta. Bakugambanga omuntu niwekalakasiye kera niwaba endyalo kude bakukwita nanga bangi bakabaata bwere buli. Naye njagala okubategeeza nti tubadde tukola omulimu okumala emyaka egisinga mu 2 nga twetoola ensi yonna abawa Museveni ssente nga twagala bamuteekeko natti kubanga kisoboka. Kubagambira nti twakolaga emirimu kumala emyaka ng'ebiri ntwerigirirya mu nsi yonna niku Museveni abakumuhaga buyambi balengeze ku muteme hobo na ku mutosa actions. Njagala okubategeeza nti Museveni mwe mumutya naye ate yasinga okubatya. Ensonga lwaki lulinga basibira wakanga sobola yadde kutuuka wano. Naye kati ensonga lwaki nsobola n'okutuuka wano kubanga amaaso g'ensi yonna yonna gatutunuulidde. Bwere buli bakampere lyali mu kibira betwenendi nakubibwika mu tawuni hane akere nanga amaaso ga ensi yonna gamulolye. So njagala okubasaba nti mwegatte Uganda yonna tuletewo enkyukakyuka wano. Kubagambira nti mweyunge abayuthi mwehanga lyonna abamali kwemerera tuleete empindisya hane. Bino bigwewo eby'okukozesa obubi obuyinza nga poliisi ezanya byabufuzi mu kifo ky'okuuma eddembe. Tumbi tugende mwehanga nambali buli kitongole kirakalaga mulimo gwakyo kibiri bya poliisi kusakulisa eba nayo nga NRM. Ensonga ezisigadde zonna nazibagambira ku rediyo kansubire nti abasirikale tebagenda kumenya amateeka bagenda kukkiriza tuyitewo kubanga tewali kikyamu kyetukoze. Makubo bagagadde dda gonna. Kati njagala okusaba leader of opposition Comrade Joel Ssenyonyi ne Secretary General bagende bababulire bulungi nti balina kubeera ba officers b'amateeka barespectinga amateeka tuyitewo bulungi nga tewali afunye buzibu. Secretary General hamwe leader of opposition bagenda kugenda kuvugana ba poliisi ikuba tusalye kulungi batahendi biragiro. Njagala kubasaba mmwe mubeere bakkakkamu mubeere disciplined bali be baba bakole fujjo bokka. Njagala mukimanye nti buli wa poliisi akole fujjo mwaba kamera njagala mubeere ku kamera zammwe muba profiling buli wa poliisi akole fujjo ajja kisasuliranga ye. Njagala basaba mubeere bakkakkamu. Kati nabo esiddako. Poliisi ewera ne pulezidenti agamba tugenda. Kati mubeere ku live. Bane mwana mekashwa kama sura mu president mwenna.
Okay, mugamba mutya mwena abali ku Sama Uganda nange kyali wamwe kama kwogera Sama UG okubanga mbaweereza ensonga nga bwe zitambula. Bagenda kukuba buli ssasi obalaba bagenda kukuba buli kika kya ssasi awo. Kamera muzigabegabe nzemu ogenda laba ekiddako. Kamera zimu zigenze eri ezimu zirina eropwe. Kamera zimu zirina eropwe. Kamera zimu zigenze twegabegabe. Nze sigenda pa wano. Oba bankuba bali nkuba naye sivaawo. Boganye bana abo balaba bagundye bajja ate bakwata Bobi Yanga mubabeere mu nnyabo. Kamera gitwale yo eri. Okay, omulungi ali ku Sama Uganda Media. Embeera nga bwolaba tulina ogenda ku radio, tulina ogenda ku kisaawe, naye poliisi eri mugezaako okubanga yeegabagaba n'okusalako President waffe. So mubere ku Sama era mbasaba muceyaringe video eno okubanga tumanya buli kigenda mu maaso. Kiki kyoyogera nawe kamera yange sijje mukyako mbagambe mwegabegabe. Bajali nkuba naye sisivaawo wano yaga tegenze yambaye kambere wano. Muganda wange nze ne bwenfa sina mugaso nga ye. Oyo miliyoni z'abantu zimweramu essuubi nze tebanyina mu ssuubi ne bwenfa boy kamberewo. Kyekyo kyenkugamba mwegabe. Okay, omulungi ali nange ku Sama Uganda President. Tuli naye okulaba embeera ate bwegenda okutambula. Bwetyo embeera bweri omulungi ali ku Sama. Poliisi ezirye ekkubo. Poliisi ezirye ekkubo. Baleese bali abajjaji bewola abali mu black abeesabise. So abakyo bwe kiri Secretary General ne Lopu boogeddeko ne poliisi katulabe kibagamba. Bwetyo embeera bwe kyatambula baganda bange basebo ne bannyabo abali ku Sama Uganda Media mbasaba musharinge video. Mbasaba musharinge video. Ate bannayuganda mbasaba tubeere strong. Bana bintu bino tebetutiisatiisa tebitumalamu maanyi. Bwe tuluzinga okutya kwaffe baluzinga agamaanyi gabwe n'emmundu zaabwe. Ate this time around hey kansereke. Bwetyo embeera bweri bassebo ne bannyabo. Ekkubo ligaddwa bali mu kukookinga. Ekkubo ligaddwa bali mu kookinga. Tebadduka Ekkubo ligaddwa abantu bonna babali baggaliddwa eri yonna. La poliisi we bakuba. Okiraba?
Lolo sako komawo. Roni sako komawo. Ono mwana abadde ekiro tulina kujja kamera ku president mu budde buno. Ola bwegaba badde bakokinze president agambe abantu basuke bakakkane ali mu kuweta ndoza bagala kuba masasi bane mu babeeremu. Okay, okyali ku Sama Uganda Media basebo ne banyabo embeera bwetyo bwekyali mu kuba ate nga etambula mpolampola anatuwakayo entawanyamu naye nsaba tubeereko kubanga bamuvaako temakiba kigenda kuddirira, so nsaba tubeereko. babadde ne pulaani nnene obalaba, babadde ne pulaani nnene nnyo. Obalaba butereevu embeera bwetyo bwekyali bukubanga etambula. Kale katula president kikyagenda okubanga ate agamba people power, our power. Abantu babundi bujjo mulabye bakawadi, mulabye abatiitiizi, tetulina mundu, tetulina mayinja, buli kyetukola tukikola amateeka naye bagaddewo ekkubo. Naye message ngibawadde, namwe message mugitwalire abaana bali mu tawuni. Eno message tugenda gitwala Uganda yonna, mugitambuze mu buli style yonna, ku ssaawa entuufu mukole ekintu ekituufu. Mukitegedde baasi. Okay, message agirese era gyagenda otambuza kati Uganda yonna. Nabagambe this time around bwe tutakimeke nga tugenda kibreakinga, trust me. Botereevu omulungi akyekumidde ku Sama Uganda Media bwetyo embeera bweri mu kubanga ate etambula mpolampola bwekityo bwe kiri. Baganda bange basibo ne bannyabo, president azeemu agalidde baabo bonna balinga munyera, balina emmundu, bakookize, beekwese buli wamu, so tukakasa nti okay, butereevu banange nenyolera okubasaba netiwaka bwe beevuddeko banetemubuukabuuka netiwaka y'enombi. Buno budde kiseera kizibu nnyo okubanga tujjako essimu according ku kiri ebunde butyo. Tukira eyo ensalo gy'olaba wali olaba omukka ensalo ya Congo. So president waffe
kamera tezina vaako namwe kenyini balina okutambuza message eno temulina kuvaako mulina kubeerako 24 hours eno bagiyita Sama Uganda Media emubeera mu maaso okubanga ekuwa information mwenna abaliko. Thank you so much banange tuli bantu naffe otunyiiga wonna tuba tusobeza bambi mutusonyiwe temutunyiigira tuli bantu ita wano wakati so obalaba so atuba tulina okubawa information na buli kimu nga bwe kitambula. Bagita Sama Uganda emubeera mu maaso okubanga ekuwa information na buli kimu nga bwe kitambula. Abo bemulaba mubalaba abo si basirikale ba bulijjo abo bemulaba abo. So katusabe president waffe ate ave bulungi eno. So message gyali mu kutambuza ali mugamba abantu kati bebereremu guno omulundi kyebalabye Kenya kyali mugezaako okubagamba. So embeera bwetyo bweri baganda bange abeekuumidde ku mukutu gagadde ogwa Sama Uganda bambi ndi muntu bwe mankyankalanye mu munsonyiwe bambi munsonyiwe walo nange babinyiiza naye siyombayomba ndi musawo buvunaanyizibwa siyombayomba ndi musawo mukulu naye mulaba nga nvuddeko bambi kiba kintu ekyo kiba kintuuse ku mutima naye nga omugaso omukulu oba mission enkulu yakuweereza ggwanga nakumanya biki bigenda maaso mu Uganda. Bannabundi butyo bo batu so bannabundi butyo babadde bamulindiridde abasebo ne banyabo naye poliisi efubye okubagalira efubye okubakuba emiggo efubye okubalemesa omutuukako naye bazze okubanga bamwaniriza. Bundi bujjo twasimbudde e Kampala ssaawa 8 ez'ekiro tutuuse bundi bujjo ssaawa 6. So lugendo lw'amaanyi nsalo ya Uganda ne Congo. So abo kityo bwe kiri mu kubanga kitambula baganda bange mwenna abali ku Sama Uganda Media omukutu gagadde yenze Sama mutabani wa Map Media okubanga mbatuusaako ensonga nga bwe ziri mu kubanga zitambula nenyongera ogamba abantu b'e Busiro taata wange ajja mumwanirize Busiro East taata wange ajja kuba abatuukako era ngenda kuba omu kubagenda okuba taata wange yempanga Charles. So nsaba abantu b'e Busiro mumubeeremu nnyo abantu b'e Busiro mumubeeremu nnyo. So yenze Kabaka Sama Uganda newaayo kubaweereza na kuweereza nsi yange biki ebigenda mu maaso. Laba bwana obuto bunyeevu bwanigenda mpola. So abatemera bweri newaayo kubaweereza nenyongera okubagamba bakyali bange abawagizi ba Sama Uganda Airport Pickup bambi mwongere okunsupportinga tewali yajo airport pickup zikola. So guys please support me. Ntera no bagamba yatata wacho jja ku kisaawe n'olinye emmotoka z'abanyantu nga Sama Uganda wali Sama airport pickup tata basibampagira bagamba basibampagira lwaki temuwagira mwana wange mwagala bbe mwagala mbasabirize data mu nvume asabe data mu muvume mwagala mugambe tetukola yagula yaka motoka obumotoka president ya kampa president yakagwa yeah airport pickup lwaki bajja bafuna ku mukisa wana bafuna mu kuwa baba ndio kulembeze ono mutawani wange ono mutawani wange sobola nawe le nawe bagaddewo nabatugalidde eno generation nkoowu Sama tata akubanga aje president ye tata
mbadde mpitawo wali bale bakochinze balina mission eyo coaching taata balina mission anti okoochinga bw'obadde omanyi tuli mu lutalo ne bali bagenda kuba abantu amasasi live wali kibadde bazeeko okukola oda bwebadde oda bwebadde anti bwe bakuba amasasi babakuba bonna tukyalina otambuza message taata bakwati tetuli violent anytime tugenda kibeera naye nga generation GB generation Bobi Wine laba abakyala laba mama b'eggwanga bannakazadde b'eggwanga okay buterevu gwe omulungi akyali ku Sama Uganda tuli mu kuva Bundi Bujjo bassebo ne bannyabo police ebadde egenda gezaako okukola ate ebikolwa ebikyamu ku bannansi so president kyatambuza message n'asalawo tukyuke tubadde twasasudde radio tubadde twasasudde ekisaawe tulemeseddwa olwa poliisi ebikolwa ebadde ezaako president akyatambuza message kyemwalabye Kenya nkiddemu anytime mugenda kiraba wano kyemwalabye e Kenya trust me anytime generation GB egenda kiraga wano e Uganda so tuli mu kubalaga embeera nga bweri ayina wagenda okuddamu mubeereeko ayogere n'abantu baawo ate tulabe ekigenda okubanga kiddako so abaganda bange bambi abagala okuwagira Sama Uganda airport pickup weri era abaana bakola nenyongera okubasaba bambi temwagala Sama Uganda nga muntu muwagire Sama Uganda airport pickup kiruma nnyo baganda bange nejjo bakikoze olina amala okutuuka ku kisaawe emotoka weri akozesezza amafuta n'agamba nze njagala Sama munjagaza ki bwemba wende ngenda bano nabambi bwemba siriiwo musapootinga abaana ba Sama Uganda bambi tuba tukozesezza obudde amafuta tayimu kusasula kisaawe so bambi temwayisa bubi ye taata nkumanyi ate bono si wali nga tukyali bato mpulirira ddala nga singa nina kyensobola okukola nga nze omuntu omu taata kigenda kukolebwa bannayuganda nsobola okubavaako nekikola ng'omu nsobola okukikola taata kigenda kukolebwa anytime twatambudde zabadde 8 ya kilomita zetwakatambula tetuzimanyi muwendo abaana bayisinjiro kamanze nga mbolukiga banange ku NUP School of Leadership azino nnimi zonna tuzisoma kati kansooke njogereko n'abaana bayisinjiro abaana bayisinjiro mwena abaana bayisinjiro president akwise naija naza kubagambira neki ekigarukaho kandi nimbashaba yaba yaija ninyenda mumwakire ninyenda mumwereke rukundo ninyenda mumwereke ngu aga ababashisha mukabaruha ninyenda mwereke abashisha abo ingu byona bibakora nitubimanya tata nabisome mu School of Leadership jana some Lunyanko toyagala soma golaga nti omutwe gwajjulaga kikira abantu b'ebusiro abantu bayisinjiro tata wulira abantu bayisinjiro twatwaisha nitwenda mutuhamate nitwenda mutuhenyana nitwenda mutuhe kiwala kyange tekikolese kyekimu taata School of Leadership gyensomedde n'olukiga n'olunyankole ye taata siri wa bulikyo yenze olukonsho abaana ba abaana babunde botyo tata olina ku mazzi president analunsomesa olukonjo okembera bwotyo bweri bambi sirumanyi wensobeza mu nsonyiwe naye nfuba nnyo okommunikatinga n'abantu bonna wangi taata abajulizi bali 23 naye okimanyi nakati abakatulikiko balya ssente taata nnyonnyola kuba saaliwo taata oli mukulu saaliwo baagaana okukkiriza kabaka bye yali abagamba abakatuliki ne bagamba tetugenda kugoberera Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ebyo ebiseera yali akyali mulamu bwe byakabaka mwanga bwe byamukaaja nga tetwagala kukola ki abasajja ne babateekera omuliro
ne babatema mbijambia naye baŋŋamba bali abiri mu bameka bali abiri mu bana ne taata baŋŋamba bona abajulizi bennyini bali tebali bangu mbu bababuuza kyekigenda mu maaso bamubuuza kyekigenda mu maaso mubuuza abali awo ne bamubuuza gwe gwani gwasirise munaze baseketa taata ne wabaawo tuze kuzinda abo bonna baali bajulizi naye bannayuganda tusukka okubeera abajulizi ye taata tusukka okutegeera okusinga bali ye taata kubanga ate tubugumiziddwako pulezidenti ate taata njagala tereza ekintu kino Museveni afuze bannayuganda emyaka 40 nga atufugira ku bulimba nakutuziba maaso taata bannayuganda pulezidenti akyawaga oyo pulezidenti bwampita taata pulezidenti ampise aga sama ye pulezidenti omulabye bana kamera mbadde nkinusa waggulu Yes, sir, Mr. President. Yeah, Tata. I am the Samayuji. Hey, well, I am the Sama Uganda. Okay. But embeda bweri. Na ninchagamba na bana barukunjiri. Abana bayisinjiro. Ninshaba mwero kabantu abo ngo ababashisha nibatubiha ababashisha nibagambira abantu bokungu murije nibabagambira ngo murije ninyenda mutambure mugambira abantu bokwengu ababashisha bakusani bagamba abantu ba Buganda ngo oko wanyu bakakorayo je ninyenda abantu abo mubayambe Museveni akatubiha akatuziba maaso akereka abantu ingu okwe murije ninyenda mbabuze murije ninyenda mbabuze mwena mashomero ninyenda mbabuze abana banyu nibashomaje nyaba batembera bweri apakwe siri akadodo bino bya ddala neyanzisa esawa zino ndikusonda busungu ana president ho wacha abajulizi ampita n'empulira essanyu nekizito omuto eyayina emyaka 10 plus just 10 yansinga amagezi so abwatyo embeera bwerigwe omulungi ali ku Sama Uganda Media tulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bambi munsonyiwe ntugenda side zeeyo eyisinjiro yensonga ki ndi mukwogera Lukiga Lunyankole sirumanyi nnyo naye ndi mubagamba ki kye nasomye mu LUP School of Leadership so bwekyo bwe kiri bwetyo embeera bweri abantu abasooka mu opposition bakonya abantu ngoba otunula ng'omanya nti tulina kutuusa byonna so ninyenda nyongere okugambira abanyayuganda obusungu obunnuma ye taata lwaki nze sikunga waakiri ba Busiro ne tubikolera ebusiro ne taata osobola abantu b'Ebusiro bakukkiririzaamu ab'Ebusiro lwaki ffe tetubitandika waakiri ne twesaddaakira ensi taata ne obuno budde ekiriwo okimanyi president nga countrywide tuwezeemu olwaleero ayagala kati kusooka oli ku mabumedia owulira nga nyiize ndeetu wakabamba ensaba mu kigumire evaako dakiika ntono nnyo neddako evaako dakiika emu bbiri neddako so saagala mudduke lwa network twagala okwongera okubategeeza muyingizi buli mukulembeze alwanira ekifo nga toyagala kusooka kulwanirira ggwanga lino Uganda olimbizi kati gwe bw'oba olwanira ekifo gwe bwe ŋŋambye wama tolwanira ekifo oli mwana mulungi naye buli alwanira ekifo bagenda ku TV kati bagenda ku zirediyo nga bali mu kutunuulira bifo era bannange mwe temutunuulira abaana ba struggle abaana bafuti soja nga batandise okujja okugamba tujjeyo ebyokulwanyisa tutunuulira bano abakulembeze abalinga embizzi kubanga tumanyi beetegekera era baagala kuleeta buzibu mu ggwanga lino lye baaleeta tuyina ekiteeso Mpuuga kyaleeta Mpuuga ayagala abakulembeze abaganda baffe mwenna muve mu kyokulonda pulezidenti Mpuuga kyaleeta bamuwadde ssente nnyingi Mpuuga bamuwadde ssente nnyingi okuleeta ekiteeka mu paalamenti ekijjako bannansi nga tokyasobola kwerondera mukulembeze wa ggwanga Mpuuga yakireese abagwa mu kiti ekyo balinga embizzi bonna mubakyawe
Oyo taata wange. Dogo City. Abaana nawe gende ofune ekifo kyonna Dogo City. Bano abakulembeze batumanyira twagala kujjayo Museveni bo baagala bifo. Kati bwe baba baagala bifo kati bulumbe nga tulwanyisa Museveni. Tabani wange motive wekume bulungi muwala wange alina okukusigasa. Beera steady. Asajja mutawanya nnyo temudda. Funa gye muyita. Okay, ali ku Mapemedia TV. Ekyembizi mbasivumye nnyo nakikoppa ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mbasivumye nnyo ekyo nakikoppa ku mwami Yoweri Museveni. Nawulira ng'ekigambo mbizi kisobola okuba nga kikola era kyakozesa kimukwootinze. Okay, buterevu omulungi ali ku Sama Uganda Media. Tuli ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuli mu kuva Bundi Butyo. Tuli mu kuva Bundi Butyo bassebo ne bannyabo. Buli kimu nga bwe mukirabye bwe kitambudde. Embeera nga bwe mukirabye bwe tambudde. Bwe tubadde e Bundi Butyo bassebo ne bannyabo. So a president ayina ate wali mu kuzza abantu abeeku ate byabagamba. So embeera bwetyo bw'eri mu kubanga etambula network yo bw'atyo omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'alabise mu bitundu ebya Bundi Butyo. Tweyanza nnyo baganda baffe bannabundi bujja okujja mbungi okujja ne muguma ne mubeererawo His Excellency Elected President of Uganda. Tweyanziza ne tubasaba temujjangu okwo omukwano ogwo gutambule ate era guwangaale. Pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency bw'ati bw'alabise olunaku olwaleero mu bitundu ebya Bundi Butyo. Banda Bundi Butyo mwebale kwagala pulezidenti, mwebale kumwanirira na ssanyu, mwebale kumubeererawo, ne mwebale kukola buli kimu ekisoboka okulabanga era Uganda egenda mu maaso. Simanya bino byakweguza, simanya bino biki, nti oyo aba mulabe era ali mu kwabuluzaamu Buganda.
Bambi naye otugambangako abamu tulina kumpi nga kitalo ate nze munnaye jesabadde nnyo ku WhatsApp message nzirabye lwaleero ku status nengamba tewatulikidde tugambanko munnaye wadde tetulina nnyo naye tuba tusobola okubaamu akantu tomanya munnaye nenganga bitalo nnyo kama akugumye Bambi naye otugambangako abamu tulina kumpi nga kitalo ate nze munnaye jesabadde nnyo ku WhatsApp message nzirabye lwaleero ku status nengamba tewatulikidde tugambanko munnaye wadde tetulina nnyo naye tuba tusobola okubaamu akantu tomanya munnaye nenganga bitalo nnyo tugambangako kyokka
naye nga munnaye buno tugamba naye nga munnaye buno ndowooza mutugambangako okay naye nga twakula kati nga otuuka n'ewaka ne bagamba kakati kino kitegeera so tugambangako bantu naye nga munnaye bambi kituufu naye nga mutugambangako kati twakula even n'abazadde batulabanga omuntu mukulu era omuva abantu bajja ne bagamba bano baziikiddeko munnange bambi naye nga bwemufunanga obuzibu mutugambanga kati nga ttiimu yatubikidde ejjukira yabadde na Sunday abamu tubeera free kuba kati twakula ne maaso g'abazadde baffe batulabanga abantu abakulu era bwemufuna ekizibu batandika oluusi ne babayitaayitamu oluusi ne babuuza bannange gundi bamuziikiddeko abantu be okitegeera so twebeererewo mu ssanyu ne mu nnaku anyway Timo bw'aba teyasobodde alabika byamusobyeko n'atasobola tugamba naye tukiteeke in mind nti omunnaffe wafuna obuzibu weetuli mutugambangako kweko kwe bayita okukula naye Timo Mukama akugumye nga bitalo nnyo bannange nze bansonyiwe kale tusonyiwe nedda njogera bwogezi nedda njogerako bwogezi but sorry for whatever. Naye mubeerayo eyo twakula naye nga bwemufunanga obuzibu mutugambanga kati nga ttiimu yatubikidde ejjukira yabadde na Sunday abamu tubeera free kuba kati twakula ne maaso g'abazadde baffe batulabanga abantu abakulu era bwemufuna ekizibu batandika oluusi ne babayitaayitamu oluusi ne babuuza bannange gundi bamuziikiddeko abantu be okitegeera so twebeererewo mu ssanyu ne mu nnaku anyway Timo bw'aba teyasobodde alabika byamusobyeko n'atasobola tugamba naye tukiteeke in mind nti omunnaffe wafuna obuzibu weetuli mutugambangako kweko kwe bayita okukula naye Timo Mukama akugumye nga bitalo nnyo naye emmere yeeyogeza era nze neeyogeza kati lye lugambo ndowooza nnyo simanyi omutwe gunnumye
Nese kunyiye omulongo
omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala Uganda wano station. Somebody atuuka nkolera ekintu kimu sooka oshirabingire mu sharing
temumanyi